Oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga amasomero gaggaddwa mu ggwanga olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyazingako ensi yonna, okusoma kyaddaaki kwaddamu ne kukwajja mu January w'omwaka oguwedde. Okuva olwo minisitule y'ebyenjigiriza ezze erondoola embeera y'amasomero gonna saako n'abayizi bennyini okulaba oba ddala baddamu bulungi okusoma. Buuliriza embeera zaabwe bwe ziri mu bintu eby'enjawulo. Abaana bakomawo okusoma, abaana bwe baba bali ku masomero biki bye bayitamu. Tutunuulidde n'engeri abasomesa gye bayisaamu abaana bano nga batunuulira okusinziira okutunira ku nkula yaabwe. Okunoonyereza okwanjuddwa olwaleero kubadde kwetooloolera ku mbeera y'ebyenjigiriza mu nkambi z'ababundabunda saako n'ebifo ebiriraanye enkambi zino. Okunoonyereza kuno kwakolebwa mu August w'omwaka oguwedde mu nkambi z'ababundabunda 6 mu disitulikiti 6 era kwatunuulira emitendera 5 okuli nursery, primary, secondary, amatendekero ag'ebyemikono saako n'abayizi abakola emirimu egyalejjalejja. Ebivudde mu kunoonyereza kuno biraze nti bangi ku bayizi mu nkambi z'ababundabunda n'abali mu bifo ebiriraanyeewo bakyalemeddwa okudda masomero olw'ensonga ez'enjawulo ng'ebbula ly'ensimbi, abazadde obutafa ku byanjigiriza, abayizi obutaba na bikozesebwa mu masomero, abawala okutikkibwa embuto n'okukakibwa mu bufumbo, saako n'abayizi abalenzi okusalawo okwenyigira mu mirimu gyalejjalejja. Wadde nga tubadde essira mu disitulikiti ezo tuzitadde ku ba refugees, abaana bennyini Abannayuganda nabo balina ebizibu bye bayitamu ebibagaana okujja ku masomero. Kyokka n'abo ababa bazzeeyo mu masomero basanga okusomooza okw'enjawulo omuli obutaba na bikozesebwa mu bibiina, ebbula ly'emmere y'ekyemisana, ebbula ly'abasomesa saako n'abasomesa oluusi okubatuntuza. Okusomooza kuno tekutaliza n'abayizi abaliko obulemu era nga kuviiriddeko abayizi bangi mu bitundu bino okusuulawo ebyokusoma naddala nga batuuse wakati w'emyaka 17 ne 18. Abakugu mu byenjigiriza balaze okutya nti singa ensonga zino tezigonjoolwa mu bwangu ddala emisomo gy'abayizi gyandyongera okutaataaganyizibwa. Tufunye engeri gye tunaatambula okuggyawo okusomooza okwo mu masomero tusobole okulaba nti omwana bw'agenda ku ssomero ayiga. Minisitule y'ebyenjigiriza yeeyamye okutunula mu nsonga ezanjuddwa mu alipoota eno. Kigenda kuyamba abantu bonna nga otaddeko gavumenti ya Uganda, minisitule ez'enjawulo, education, gender ne health ne district local government okulaba nti tukwatagana ne partners baffe okusobola okulaba nga ebintu ebyo tukola ki ensonga ezo tuzigonjoola. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.